nga n'abalambuzi baba stopinze tebalina we bagenda babagambe temuyingiramu ekyo ekisi kitegeeza n'abagagga babadde balina okusuubula ebintu byabwe okuva mu nsi endala ensi eyongera okufuna ku kasente nabo bagenda bistopinga bagenda biguzaani nga abalambuzi mubagaanyi abalambuzi ensi tebajjakkirizibwa kugijjamu nga buli kibadde kitambula kitegeeza ogundi shutdown ya president yagitandikidde international nti ababadde bateeka akasente mu ggwanga bo batandise okukasikamu kuba ensi olwedde efudde n'abalambuzi babakoze ki babastopinze kati gwe munnayuganda ali ewaka ogenda tugamba ki nti gwe tosobola kujjamu kasanvuko mu nkonomi ya Museveni naawe akasanvuko kobadde ogiwa naawe kajjeemu ddako ewaka otuule omusajja olutalo tulugabanye tuleme kululekera musajja omumbu gwe lunyiga bwe tugamba nti pushinga w'okutenyweza ekyo kye tuba tutegeeza economic shutdown twongera ogibunyisa munnayuganda agenda okutuuka okujjamu akasanvuke ng'amanyi lwaki ali mu kajjamu okitegeera nti kuba n'omukulembeze eri abakimwanguyiriza ezeeri bazisaze n'ababadde baziteekamu n'ababadde bayingira okulambula tebakyajja kati naawe ali munda mu ggwanga ajjamu akasanvuko tulabe kino kigavumenti wekitaagwe kigenda kugwa President yazemu kakeezi kamubuuziza simanyi bana abazungu simanyi biki President amugamba nedda ffe tetuli mu kwegayirira siri mu kwegayirira bazungu bajje batuyambe indi mu kwegayirira bazungu balekerawo okufandinga dikiteeta sente zonna bazimuggyeko balekerawo muwa sente zitutulugunya tulabe wetuteesuulire kino kigavumenti ate nga bwe kiri ffe tetusobola kufayita dola z'abasajja abo naye singa bastopinga okumuwa dola zaabwe ffe tusobola okulivula Museveni nga mwavu muzibu nga talina wadde 10 ate wano wennyini wetuli akaliro bo bennyini batandise dde okukawulira kati ogamba ki naawe munnayuganda weeseetinge kujja kasanvuko muki mu ekonomi ya Museveni tulabe bwagenda ofuga eggwanga nga talina wadde 2 ku system ze yakuliyetinga nga naamukubira omudomo ku internet alina musasula tulabe bw'anaayimirizaawo gavumenti ye mwabawoza simanyi muhozi yaddako era sawa wena bagenda kwewamba olowooza bakabyogera nti bagenda kwewamba lwaki tebeewamba beewambe nakati asobola okuwamba kirawe nga nekitawe tali ligitimase ensi zonna tewali yamukkiriza kalulu ke yavaamu nebyabakama yatubalyala foomu mumubadde ki ako kakeezi kaali kambwa naye simanyi kale kati oba pulezidenti yamanyi butya bwakakwata ne katamubuuza oyo nonsensi waako gwe kabuuza ng'ow'ekisiru okitegedde naye interview njagala gyogerako ki pulezidenti alina we yatuukidde ne mulabira ddala nga ddala kituufu ababaka ku mulundi guno bangi bamudisappointinga bangi ku mulundi guno baweebwa kaadi abo ababaka bemulaba nga bakuutiddwa kusomesa protest vote mu constituency zaabwe ng'era kaadi babagambye agenda ogifuna agenda kuba komanda kuduumira kitundu ekyo oba kulembera kitundu ekyo mu kujjako Museveni mu kalulu ke twali tugendamu aka protest vote ne time yatuuka wano ne tukuba n'obululu ne tubumala obululu nga buwedde awo president we yamanyira nti ate gino gyonna miguunwa anti twakulabira ku miranga giri super twalaba abantu abakulu abakazi abakulu n'abasajja abakulu bwe basuita ebigere basiita ebigere byonna ne beevulunga ng'olabira ddala anti twava mu kalulu ako ku pointing ono mu muwono temumuwa Museveni yasalawo nga ne wobuka wangudde 90% agamba oyo mumuleeta ono temumuleeta waakiri balangirira nnamba 4 gwe nnamba emu ne bakusuula ettale naye twakulabira ku miranga egikakasa ddala nti abasajja baali bafokasinze ku bufu abasajja awatali bufu bakulaga nti ebyasitwago byali tebibakwatako ng'era olabira ddala yo obutaba na woofiisi talina kyasobola kuzzaako pulezidenti gwe kwasalira amagezi n'agamba owaayi kampitemu ngende neenyigira eno amapeesa amalala agaddako era eno shutdown gye tuli mu kusomesa kati nti buli munnayuganda addeko ewaka yeeteeke mu lockdown ajja akasanvuke mu eno system eyo enteeka eyo enkola pulezidenti waffe yagitandise dda pulezidenti waffe eyo enkola yasookedde ddala ogiteekesa mu nkola lwakuba eyiye eri international kati ffe bannayuganda ewaka ku ground ffe tulina okwongera okupushinga kino tukisomese buli munnayuganda naye ajja akasanvuke mu nkonomi ya Museveni kuba pulezidenti bw'aba atandise okunyiga eri abasajja ng'abasajja batandise obasalako sente zonna muzirabye wano zonna sente bazibajjeeko ez'essumaali ya biliyoni 14 eza dola zonna bazisaze babagambye tebagenda kuziddamu zibawa okitegeera obuyambi obusinga wano abasajja babubajjeemu tewali investor asobola kwongera sente mu ekyo kisi ekitalina wadde buyambi ekitalina nsi zikolagana nakyo tewali mugagga agenda kwongera kusuubula maali ye ng'agisuubula agiteeke mu nsi etakkirizibwa kukyalamu wadde omuntu nga n'abalambuzi babastopinze tebalina we bagenda babagambye temuyingiramu ekyo ekisi kitegeeza n'abagagga babadde balina okusuubula ebintu byabwe okuva mu nsi endala ensi eyongera okufuna ku kasente nabo bagenda bistopinga bagenda biguzaani nga abalambuzi mubagaanyi abalambuzi ensi tebajjakkirizibwa kugijjamu
nga buli kibadde kitambula kitegeeza ogundi shutdown ya president yagitandikidde international nti ababadde bateeka akasente mu ggwanga bo batandise okukasikamu kuba ensi olwedde efudde n'abalambuzi babakoze ki babastopinze kati gwe munnayuganda ali ewaka ogenda tugamba ki nti gwe tosobola kujjamu kasanvuko mu nkonomi ya Museveni naawe akasanvuko kobadde ogiwa naawe kajjeemu ddako ewaka otuule omusajja olutalo tulugabanye tuleme kululekera musajja omumbu gwe lunyiga wetugamba nti pushinga w'okutenyweza ekyo kye tuba tutegeeza economic shutdown tuongera ogibunyisa munnayuganda agenda okutuuka okujjamu akasanvuke ng'amanyi lwaki ali mu kajjamu okitegeera nti kuba n'omukulembeze eri abakimwanguyiriza ezeeri bazisaze n'ababadde baziteekamu n'ababadde bayingira okulambula tebakyajja kati naawe ali munda mu ggwanga ajjamu akasanvuko tulabe kino kigavumenti we kitaagwe kigenda kugwa President yazemu kakeizi kamubuziza simanyi bana abazungu simanyi biki President amugamba nedda fete tuli mu kwegayirira siri mu kwegayirira abazungu bajje batuyambe indi mu kwegayirira abazungu balekerawo okufandinga dikiteta sente zonna bazimujjeko balekerawo muwa sente zitutulugunya tulabe wetuteesuulire kino kigavumenti ate nga bwe kiri fete tusobola kufaita dola z'abasajja abo naye singa bastopinga okumuwa dola zaabwe fe tusobola okulivula Museveni nga mwavu muzibu nga talina wadde 10 ate wano wennyini wetuli akaliro bo bennyini batandise dokawulira kati ogamba ki naawe munnayuganda weesetinge kujja kasanvuko muki mu ekonomi ya Museveni tulabe bwagenda ofuga eggwanga nga talina wadde 2 ku system ze yakuliyetinga nga naamukubira omudomo ku internet alina musasula tulabe bw'anaayimirizawo gavumenti ye mwabawoza simanyi muhozi yaddako era sawa wena bagenda kwewamba olowooza bakabyogera nti bagenda kwewamba lwaki tebeewamba beewambe nakati asobola okuwamba kirawe nga nekitawe tali legitimacy enzu zonna tewali yamukkiriza kalulu ke yavaamu ne byabakama yatubalyala foomu mumubadde ki senga byali bisoboka nti byangu bwe bityo by'okwewamba senga muhozi yawamba dakitaawe naye si byangu agenda fuga nga nsi kyezimukirizisiza mbu afuge yeta mwana just jakasanvuko mu okugundi abasajja awatali bufu bakulaga nti ebyasitwago byali tebibakwatako ng'era olabira ddala yo obutaba na woofiisi talina kyasobola kuzzaako pulezidenti kwe kwasalira amagezi n'agamba owaayi kampitemu ngende nenyigira na mapeesa amalala agaddako era eno shutdown gye tuli mu kusomesa kati nti buli munnayuganda addeko ewaka yeeteeke mu lockdown ajja akasanvuke mu eno system eyenteeka eyenkola pulezidenti waffe yagitandise dda pulezidenti waffe eyenkola yasookedde ddala ogiteekesa mu nkola lwakuba eyiye eri international kati ffe bannayuganda ewaka ku ground ffe tulina okwongera okupushinga kino tukisomese buli munnayuganda naye ajja akasanvuke mu nkonomi ya Museveni kuba pulezidenti bw'aba atandise okunyiga eri abasajja ng'abasajja batandise obasalako sente zonna muzirabye wano zonna sente bazibajjeeko ez'essumaali ya biliyoni 14 eza dola zonna bazisaze babagambye tebagenda kuziddamu zibawa okitegeera obuyambi obusinga wano abasajja babubajjeemu tewali investor asobola kwongera sente mu ekyo kisi ekitalina wadde buyambi ekitalina nsi zikolagana nakyo tewali mugagga agenda kwongera kusuubula maali ye ng'agisuubula agiteeke mu nsi etakkirizibwa kukyalamu wadde omuntu nga n'abalambuzi babastopinze tebalina we bagenda babagambye temuyingiramu ekyo ekisi kitegeeza n'abagagga babadde balina okusuubula ebintu byabwe okuva mu nsi endala ensi eyongera okufuna ku kasente nabo bagenda bistopinga bagenda biguzaani nga abalambuzi mubagaani abalambuzi ensi tebajjakkirizibwa kugijjamu nga buli kibadde kitambula kitegeeza ogundi shutdown ya president yagitandikidde international